media yaffe kusensonga. Gwera we nalabira ekyana ekito kibebi yanenchogerako ebigambo ebyali ebibi olwa content nti nze nali noonya content ku ddalu lye nali nyina eringi naye saamanya nti mu mikwano gyange gye nasembezanga ennyo mulimu ate ogujja okumpita emabega ng'olwawulira nti Silver bamunoonya akoze vidiyo ye ng'agenda aleeta basirikale ng'ateesa ne mama w'omwana nze tugende nkulaga Silver waabeera tufa muvubuka ye yanke mpulira saagala na kumwogerako olw'ekintu kye yantuusaako ne kye yantuusizaako yali mukwano gwange bamuyitanga Kakono yali TikTok oyo bandi awo ku simu yange Kakono yennyini n'akuba nagamba Silver lwaki wadduse just bano abazze badde baagala bajje bakolaawo vidiyo naawe nga weetonda bamale bagende nga kuliko abasirikale babiri n'emmundu Kakono n'abasirikale n'adduka Kakono yasooka nakubirako ngajja teyankubira talina ne kye yaŋŋamba olwo nga ku vidiyo eno oba gwali musango mulala ku vidiyo eyo yennyini olwo nga yakamala ennaku mmeka naku 3 era 24 muba mukulembedde ku tooyi ewali tooyi we musula akawo akaveeri abajja nga bagenda okugenda emanju mwe bayitako tewali kubo lyakuyitamu ajja kujja atambula akuyita emagulu sometimes wabawo we balinnye ensigo webakawubya ensigo n'ozireka emabega ogenda owulira tya bazirinnye Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nze nali musajja nga nyina akantu kange katini abantu benyimiriddemu maama ng'otunulako ono n'owulira n'ensonyi noyagala okwekwatako bwoti akako katono nze nali nyina potable nayingira nyina akantu kange keemalirira ngenda okuyambulamu engoye okunaaba oba eyanzirira oba yali mudinka yali ali bbali wange maama neŋŋamba naye ntunulira abasajja nga baabala neŋŋaa kati bano bonna babasibidde wano babakuba empiso emigo gya Musa tegikola toba tolina wadde nakyolowooza wadde n'akatini munaabawe mutyo kale okyekyemanyi ekirala oyinza ovaayo nga tolina nsonyi bakumalamu ensonyi omumala onaaba muddaawo ne muyimirira ne muwanika emikono ab'obuyonjo ne bajja mulimu badokita woodi be bakulira obuyonjo okusanga nezino enviiri zenyina ku mutwe zinkubya tebaagala luno oluviri nga luweza inchi neweebeemu ne buno bunkubya ekyankubya nkubulira ekyankubya kuba nali manyi sijja kukuba olw'empisa zinali nnyina kale nze nasalanga ez'oku mutwe nensala ebinkwawa nemanyi ebyawano tebajja kkebera kumbe bali tebaswala bakusalawo ne baddawo ne bakwata kyaddako kunkebera olwankebera ne bansanga nyina ebyawano maama ne bangalamiza basangayo kibira malamagambo basanga ekibira bankuba emboko 3 naye nakaaba nalayira obutaddamu kufuna mboko ya luzira ng'oyambadde mata nedda just badde neebase kati bino byensulamu wonkubidde noŋŋamba oliwa nezuukuka neteekako obutesi sweta nezijja osula mu mpale yawali
Nsula mu ngoye enjeru. N'egyobadde oyizo badde osulamu. Eri kufaana kuwona. Omusumba Silver Unity. Nalokose afuukidde ddala omusumba. Nakati nnyo. Lwaki abantu bafuna ebizibu balokoka bakujjukira Mukama? Nanti teri muntu asooka kubuuka nga tanneekoona. Osooka kwekoona, omala okwekoona n'olyoka ojjukira n'obuuka. Ng'ebizibu bimaze okujjira. Kati walokose? Simanyi kigenda kunziza mu kkomera kuba kyo tekiriiyo. Oba musumba. Silver Unity. Genda kuggulawo kyaki mpozi ssente zimbule. Naye we naafunira ssente oba nenkwasa ku ssente. Alasooka kuzzaawo bizinesi yange, we mala okuzzaawo bizinesi yange. Then ndowooza nkole ne ku landiroodi wange. Ebintu yabitwala nti myezi 3 siriiwo. Kati yanyiiga ebintu n'abitwala. Olwakomyewo yampaddemu buwingo ye n'angamba genda. Myezi 3 gyonna. Business kozi yaliyo. Baali bankozesa naye kale okutwaliza wamu nti oli ng'akuwadde ekintu n'akulekera. Nagamba gwe kola nzo ndeeterenga buleetezi ssente. Era oba olina gifaako nga yiyo. Kati yasaanawo. Naye ebizibu ebyatuukawo nkese nti wali kasita obulamu baba baleetawo omulala kati baateekawo omulala. Kitegeeza nze yasaanawo n'eyo bizinesi ye ekyaliyo. Kaka ssente wali okafuna mu bizinesi? Nali nfunaafunako, nali nfuna ku ssente ekyo ge mazimu. Mu ssente zafuna mwagula ne smartphone yakuleetera obuzibu? Bwe nagula smart eyandeetera ebizibu kuba kati ebya smart nayo yennyini yasigadde ku poliisi kati nenfuna mapensa gye nsaali nayo mpaka nga ngenze nennona smart yange January nga 2 bwe baŋŋamba. State taliyo kati tuwa bintu byaffe batugamba nga 2 January tuddeyo nga ba state bakomyewo then awo ndyoke nfune essimu yange. Course before media tugguse ensonga nze nkubuuzaako muzzukulu wa Kabajja amakya gano tukeeredde eno wa Silver Unity. Tuzze okumubuuzaako n'okumukulisaayo oba oliawo ne program gye tugenda okumuggyako enaayongera okubeera ng'esomesa abavubuka abali abakozesa obubi emitimbagano gya intaneti. Ennaku zino tulina app ereetedde abavubuka nga bano ebizibu. App eyo gye bayise TikTok eno yajja nga kunyumirwa abamu nga teekawo zi video ne bamanyika abazina bakola zi challenges ez'enjawulo. Kikira nti TikTok eno yajja no mu lockdown awo neekwatayo by then kwaliko Facebook awo nayo nefunamu ebizibu TikTok neyingirawo. Kuyingirawo yamanyisa abantu bangi era abaana bangi abafuuka baserebu. Tulabye abayimbi bangi TikTok beereese. Tulabye abaana bagaggawalidde ku TikTok nga bayisaako bizinensi zaabwe. Tulabye amaka g'abantu agasaanawo olwa TikTok. Tulabye abantu abaweebuka ebitiibwa ne bibagwamu olwa TikTok. Tulabye abeewasa ku TikTok okwo. Tulabye wetutandikidde okulaba abantu abavuma abantu. Oli naayingira omukulembeze w'eggwanga, oli naayingira ab'ekitiibwa, oli naayingira kabaka ku TikTok okwo. Kwega TikTok w'ogibeerako ebeera nsi ndala. Naye lwaki tukyaliddeko Silver Unity ono yali ku TikTok okwo ng'akola videos era yali ayingira abantu awo. Naye ndowooza n'agenda anyiga eppeesa ekyamu. Pesa ekyamu yeyanyiga abadde luzira. Ebyamusibya byasanze mu kkomera atugambye nti yalokoka. Yetugenda okutunulira mu puroguramu eno tumanye gwe muvubuka ali eyo omanye nti TikTok gyendiko bwe mba nga nvuma nga mpemula mbisigalemu oba mbiveeko. Nze muzzukulu wa Kabajja ku SB4 Media tuggusa ensonga atuteekamu akasente bannaffe abaziwa and Sons bali ku Mukwano Arcade balina buli kimu ekya beddings. Balina amasuuka, blankets, duvet covers, mattress covers, butimba bwansiri, pillow cases ate nga balina end of year discount gye baleese oba offer. Osobola okugendayokko n'ofuna bino ebintu ku bbeeyi rayisi. Babisaze ebbeeyi bo bagamba tetukkiriza kuyingira mwaka mupya na bintu bikadde. So dduka bunnambira ku Mukwano Arcade weefunire ebintu byonna byonna byaleetaaze ku discount waziwa and Sons.
bannafa bakolera kanana abo mouthwash bagamba nti gwe nawe natawanyizibwa n'endwadde ey'akamwa akamwa kano obanga oyogera kavamu akaswa kabi osenya amannyo gavamu otusaayisayi oteekayo ekyokunywa ekinyogoga oba ekyokya amannyo gano gakunyenyeera sanyisa kanana abo mouthwash bagati kanana kano kasangibwa mu pharmacy ne drug shops ezikuli okumpi keefunire naye weebale ebicupuli tuli ku SB4 media tuggusa ensonga nga ntandika programu eno nalatumirako abaana b'oku TikTok abakozesezza obulungi TikTok tumiddeko Mirembe Curtains Mirembe Beddings tumiddeko oyo nno kasista kange katumiddeko nnyo katandika mpolampola ekintu kyako kati kyagejja netubeerako n'omwami w'omulungi Nsambya Famicha naawe nkutumiddeko nnyo tumiddeko ni awo omulala ku TikTok kuno waliwo akakyala kenjagala ennyo katunda bintu by'abakyala bupale bulegingi biki bakayita bakaani bali ku TikTok bakola bizinesi kuliko abatunda bangi mbatumiddeko mwenna programu eno giweereza gwe yatandise TikTok olunaku olw'ejjo oba wiiki ewedde nga gwe wazze kugamba nti teeka okufuka sireebu mu nsonga yonna ngenda kuvuma buli kiramu ngenda kuyingira buli kiramu programu eno ngikuweereza tulina Silver Unity batamumanyi yalabikirako mu mawulire nga omulamuzi amusalira n'akaaba amaziga wali ukoze eki tutandikira awo agamba Musumani agamba ngenda ku alina video gye nakola kubanze nvudde mabega nga nkola video za kunyiiza abantu content kwe gamanze gwe najja naye nasoka nembeera mu content w'okuvuma nenvuma naye nga mugatta nga waliwo n'omulala gwenkola atanyiiza waliwo anyiiza nti waliwo abalwadde nze wendaba omulwadde ku kitanda nze nenkola video nga nsanyuka singa afa biki neteekawo obinyiiza kwegamba content nga wakunyiiza kati ngoloofa ki content nga bwowulira nti content gwe just oba onoonya content oba onoonya linnyo oba tosuubira kiki kigenda kujja nga bwendaba olumbe waliwo abafiiriddwa nze nga nteekawo video wali nga nsanyuka actually naduwetinganga nnyo gundi koofe biki nga nsanyuka nga nfa kunyiiza muntu like ntwale content wange maaso kati gye byaggwera we nalabira ekyana ekito kibebi yanenchogerako ebigambo ebyali ebibi olwa content nti nze nali noonya content ku ddalu lye nali nyina eringi neneeyisa yange ey'obwakaliddalu saalowooza nti omuntu gwendiko kale nti ajja kuntuusa wala nnyo naye bambi omukyala teyabadde mubi n'omwami we baadde tebalina buzibu after akola vidiyo eyo n'ogiteekayo gwali osuubira ki kukuwaana bantu kuwa likes giduwetinga kiki wali osuubira nga bwe nagambye nti nze content wange yali wa kunyiiza nali nsuubira kunyiiza bantu kati lwenyiiza nkola video nga egenda kuleetera okuwa interest okugiraba either osanyuke oba onyiige naye nali nsuubira funa likes nga manyi ngenda funa views nga nyingi nga video zange bwe zibeera naye buzibu ne bujja tunyumiza olugero olwo after giteekayo kyekyaddako mala oteekayo vidiyo eyo ndoza yasulayo olunaku lumu enkeera enamba nenkubira nga sigimanyi teyali ya mu Uganda yankubira naku WhatsApp call nangamba Silver nze taata w'omwana gwe wayogeredde kino na kino naye mbadde nsaba mu mutima omulungi genda ku TikTok ojjayo vidiyo eyo gye wataddeyo kuba ejja kuleetera obuzibu kati mpulira nga ntidde nanga mukyala wange ali mu maziga ennaku emukutte omwana w'omukutte omutadde mu bintu eby'ekisiru genda deletingayo vidiyo gye wataddeyo saasooka kitegeera nasooka kulowooza be bano abatayagaliza saamuvuma nze kuba mu reality sivuma nti oba omuntu ayogere nange njogere bubi ebyo mbikola ndi ku TikTok saamuvuma ne mugamba kale kandabe nja kugijjayo kati nze olw'omutwe omugumu ne sibifaako emisana sawa nga 7 kati olwo emazeyo olunaku lumu yali ekikubye yali mu views nyingi nnyo yali ekikubye ng'etambudde nga batandise n'ogikulamu duet nga batandise ogikolamu sound nenga buli muntu ayogera kimu bakukwate bakusibe buli akomentinga ne bahashtaginga Uganda police mama omwana naye nankubira nanga Silver oba oyina amagezi jjayo vidiyo eyo
butufu teyansanyudde omwana wange wamwogeddeko ebintu ebibi nawulira nga kisuse video nenjidiritinga naye nga so yali etuuse ku buli omu nga bamaze okugiduwetinga nga si kyalina kyenziza mama omwana n'angamba ebintu bikwata empola naye nti nali nyina essuubi kuba buli omu yali amanyi ndi Sudan nga omanyi nti totya kasitoba nga walimba naye saamanya nti mu mikwano gyange gye nasembezanga ennyo mulimu ate ogujja okumpita emabega. Owaye angende wano ku kampani webasolooza ssente zange ez'abapangisa kufuna kasente gibereko sebo kale nyabo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye mpulira nnaku zino abantu bakozesa Wamato Estates Management wangi waawe nyabo katubanjulire Wamato Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mu budde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wamma ssebo bakakase aba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe togenda kwejjusa Wamato Estates Management ng'olwawulira nti Silver bamunoonya akoze video ye ng'agenda aleeta basirikale ng'ateesa ne mama w'omwana nze tugende nkulaga Silver waabeera kati niyo gwe walimba nti otoli Uganda nali nimba nti mbeera Sudan era buli omu ng'amanyi ku TikTok nze mbeera Sudan sibeera mu Uganda kyava ku kyokulimba nga nkimanyi nali nkimanyi nti video zenkola nyina benyiiza bangi bajja kwagala okukola revenge kibulanga nalimba ne nganze mbeera Sudan nga nkimanyi tojja funa mutima gwagala kunnoonya ojja lowooza ekifo kyendimu kiri wala nnyo era tojja kunnoonya naye mwalingamu be nasembezanga nga ba TikTok bo bajjanga ne bankyalira ku bukyawo we nabeeranga nga tukwata zi video we bagenda kati mwabo mwe mwava yalagirira mama w'omwana namugamba tufuna poliisi ze tugende mbatwale ewaabwe namutegera kuba yajja nabo mu moloka zinali munda mu bukya sibiriiko ndi mutema nnyama ndooza bakasitoma bagagga bazze kati nfuluma okutema ennyama kati omutima gwankuba we nalabamu oyo TikTok oyo yani oyo yali mukwano gwange bamuyitanga Kakono yali TikTok oyo nga mukwano gwange nnyo nnyo kuba yajjanga nakabira waba afunye ekizibu n'omuyamba nabeera mu nnaku naye sonda obusente bu transport ajja kukyalire ne nawo natandika obukulangira naga naze ne kukyalira nakutadde mu sente zange kati mu mbeera ye nga bwogimanye y'ekinaku nampita emabega naleeta abasirikale bali bankutte sijja kulimba ogwasooka bali bankutte naye nadduka basooka ne bajja nodduka bwe nalaba mulimu Kakono n'abasirikale nadduka Kakono yasooka nakubirako ngajja teyankubira talina nekyeyaŋŋamba olwo nga ku vidiyo eno oba gwali musango mulala ku vidiyo eyo yennyini olwo nga yakamala ennaku mmeka naku 3 awo ziba ziweze 3 kuba olunaku olwokusatu lwennyini lwe yabaleeta naye kyamukisa mulungi tebankwata nadduka mu kudduka nembuka ekisaakaati ky'omujaasi eyaziwo waliwo omujaasi eyazirwanako awo n'awummula abeera ewuwe kati nembuka nengwa mu kisaakaati ekyo chansi yali mbi nakubawo ekifuba nendwala ekifuba era mpulira bwenjogerera mu nnyindo nafuna obulwadde obutaliwona obwa kifuba ng'olwo odduka nziruka basirikale wategeera tebazze kukukwata kubanga bayinza okuba nga yalaze kukuwagira bajja n'abasirikale oli olwafuluma abasirikale babiri ne bafuluma naye yennyini n'afuluma ngenda olabako n'omukazi eyabadde ayogera nawe ku WhatsApp nga ng'ajjayo vidiyo maama w'omwana ne ŋŋamba abo baba banonyiize nange emisinde ne ginneeyimirira naye bakugoba bagezaako okugoba naye nga omanye emisinde gy'abavubuka ffe tudduka nadduka nengwa mu kisaakaati olwagwa mu kisaakaati ne baddayo nga balaba sibanfunye ne baweta emmanju bwe batuuka emmanju w'ekisaakaati bakonkona omusajja ggulewo ye yajja nammundu agaba mwagala ki wano nti waliwo omuntu aguddeyo munda kunoonya kati we nagwayo nawulira kamunguluze nasooka nenzirikamu awo katini temala nenzira engulu nempanga obutebe ku toilet yalimu nenziramu nenkwata emitayimbwa nenvaayo nempita walala mpaka nenziruka omusirikale teyamanya nti okuddamu mu kikomera ate teyakitegeera yawulira bamugamba waliyo omuntu aguddeyo emanju gulawo tugende nagaba muve wano n'abagoba ne bagenda ne batandika onoonyeza ewalala kati nze olwadduka nagenda buddusi nadduka buddusi nengenda mu ddwaliro nga omanyi nti nze nali TikTok kati waliwo abantu b'omukubo baba bakumanyi
Musajja yansanga nayimirize moloka nali sambadde saati zenna nfaanana bindiko ebikulubule bya ssenyenge mu kifuba nali nyambadde uniform ettaawo nga ligezeemu omusaayi olw'okukolola kuliko nti nagwa wansi wagwa n'okolola omusaayi kati uniform nenjibunya omusaayi nenjambulamu nenjisuula eri kati omusajja nanvuga nantwala mu ddwaliro bambi mwebaza yannyamba yanvuga nantwala mu ddwaliro nandeka mu ddwaliro nangamba onaaba ofunye kachansi akagenda genda todda kati mbandi awo ku simu yange Kakono yennyini n'akuba nangamba Silver lwaki wadduse just bano abazze badde baagala bajje bakolaawo video naawe nga weetonda bamale bagende nga kuliko abasirikale babiri n'emmundu weetondaawo weekuli nga kuliko abasirikale balina empingo mbalaba n'emmundu bwe twali tuzze okola video awo weetonde biggweeraawo nga nalabye reference y'omusango nga Chicken agiraga ku TikTok ona bisaasaanya Chicken yasooka ogipostinga ti Silver bamunoonya nenjiraba reference nzo olwalaba reference amagezi gamanyirawo teri akukola reference ne biggweeraawo ezo olina otuuka mukomera oba olina okusibwa ku bibiri ne waba wakusonyiwa abajja kusonyira mukomera oba n'obutakusonyiwa waba talina kisa nenva mu ddwaliro Kakono nankubira ndi ku macupa kuba natuuka ne bansikaninga ekifuba nga kyonoonese ne baŋŋamba ofunye obulwadde weetaaga kujjanjaba kugenda bweru simanya India bakujjanjabe Kakono nankubira naŋŋamba lwaki wadduse beerawo bijja kuggwa mugamba gwe sigwa ŋŋamba mpozi kaninde omukazi yankubire mba ndi awo immediately omukazi n'akuba kyalo oyo n'ekisa kingi nankubira naŋŋamba Silver lwaki wadduse konze nalabye abasirikale ate nze bukyanzaalibwa sisibwangako olwalaba abasirikale nze omutima gwabuukamu omulundi gumu nenziruka naŋŋamba kali jantukwatagane jangu ewange eyo netondere kiggwe nze nja kusonyiwa nemugamba nalabye reference kanesoka nenkubira baba wange nemwebuuzaako magezi baba ge yampa aliwo wegatiwegale ningamba nangamba togendayo bagenda kukwata kuba ye muntu mukulu alabira wala kati nze tebansibangako ningamba either nayinza okuba naye ayagala content oba ayagala tukole naye video naye aba nangamba ayinza ogikola naawe ku poliisi lwaki tuddamu amagezi video bazikola naawe ku poliisi kyolina okukola tomusemberera muleke n'omuleka kati mbandi awo ate simu endala nenkubirwa nga ya musajja mulala oba naye alina oluganda ku mukazi nangamba omanyi Silver omusango gwe wakoze cyber harassment guba musango munene bayinza okusiba emyaka 6 oba 5 nawe weetwalayo mu mirembe tojja namalayo bbanga nze nkubuulira nambuuza kakati ogenda kudduka mpaka ddi bwodduka togenda kudda mufuna mulimu mu Kampala ojja kutya okudda mu kibuga ng'ogamba bannoonya either ojja kudda okola omusango mulala bakwate bakugatteko n'erifayiro endala ogwo omusawo gwe wadduka bakusibe ebintu nga bingi kati weekwate weereete ebintu tubimale nawulira kinsusseeko nange nenkubira omukazi ne mugamba oliwa tufumpulira binyinze jangu tugende ontwale omukazi najja bulungi naafuna emmoloka nuwa nemulagirira ku Lebuloni ku supermarket najja mu parking entambula nenzijja we yali nga nkimanyi naye nga yaŋŋamba kimu sigenda kusiba nze ngenda kukola naawe awo video nga weetonda biggweeraawo nze siina gye nkutwala sigenda nakuleeta n'abasirikale ŋŋamba mukazi ng'alina ekisa nange obuto n'obusiru ndowooza nentambula neneetwalayo nentuuka we yali n'ayimirira omukazi n'avaamu alina gwe yakubya namugamba wuuno mulabye kale tewali buzibu nenyimirirawo nemugamba madamu kati ki ekiddako nzize essimu yange yino ngireese tukole video twetonde netonde opostinge video nze mmanyi kyekyo netonde then opostinge ku account yo nange postinge ku yange nangamba ize tewali buzibu yimirira awo tugenda kukola video nenyimirira ninde video omusajja yasooka yanva mabega mulenzi kiki ali muleeya wabula odduka koze tewali buzibu owokubiri najja omukazi yangambye nazze nzekka ngenda okulaba n'omukazi n'omusajja owokubiri yono omudduse alaba abodduka ffe twakutidde odduka naye tuula mu mmoloka tugende tubimalira eri bano abajja bafuutuka mu motoka bava eri bali tebali na wano kumpi
baveeyo nagelala omwava eri wansi omulala ava waggulu ndulaba ne mumoloka mutabadde muntu ngendula bamu omulala tituula tugenda tubimalira eri wansi tugenda kukolera eri wansi wano tetusobola kukolerawo kati nze omutima ne gutegeera amagulu ne gasanyalala amaviivi ngenda owulira sikyagawulira ebigere no wansi owulira bibuguumirira emanya kaweddemu nentula mu mmoloka tewaddukawo sadduka kuba nali nkimanyi baaliba olaba ndabye bano abali muleeyo abali okumpi ekifuba aliba bakizinzeeko n'abalala be nali simanyi nentula mu mmoloka emmoloka yali edduka mu ddakiika nga tuli kabalagala ngenda okwetegeeza tuweta ku poliisi nga omukazi ate eno tulagawa n'eddoboozi ne likyukirawo ne bano bentudde nabo abadde boogera obulungi dete essimu kyebaddamu okuŋŋamba ne baginzijjako olwayimuka tuula ne baweta ku poliisi omusajja yabadde muleeya ng'ambulirira n'okumbuulirira nankwata empale ne banyingiza munda nti yuuno olwatuka ku poliisi nga buli omu ai mumaze ne mumukwata mumaze ne mumuleeta ate kyasinga okunnuma ku basirikale kwewaana tukoze omulimo tumukutte naye nga nze yeereese tumukutte ono adduka ne tumukutte nengamba omusajja yalimu nemugamba nze mbeereetedde tebakulimba nti bankutte era singa nayagadde kudduka abadde tebajja kunkwata nze nkimanyi ndi muddusi baade tebasobola kuba neeruzira nabaddeyo nga mbeera nnyo mu mpaka z'emisinde ate nga ngisinga nze ndi musajja muddusi naddusa abasajja ne bagwa wansi nze nkimanyi nziruka musajja nanga kale tewali buzibu n'awandiika fayiro awo manyi biggwera awo kyala ne mubuuza kaakati ki ekigenda mu maaso ngenze kusonyiwa tofaayo tuulaawo kanzije nadde bweru nadda ku masimu nze balina bye bawandiika ngenda olaba nga mbajjamu engatto babuzaale nga ozijjamu zaaki tiajjamu engatto nezijjamu engatto ne baziteeka mu kibokisi ne banyingiza mu kaduukulu tokwatemwawo kwasi bifo media tugusa ensonga tukyayine silver unity tiktoka abadde luzira akulikeyo ebyamusibya kukozesa bubi emitimbagano lwaki tukwetedde puroguramu eno gwali eyo abadde akozesa obubi tiktok ezo bisigalemu nga buno omwaka guggwako oba obibeeremu agenda kukunyumiza emboozi ekyali mpanvu tetunakwata ku mboozi yeruzira eyo gye yagenda agenda bikunyumiza byonna byonna omuvubuka ali eyo yakubuulirire either oba weyita kibanda nawe nga wetenda okuddukangayo bisigalemu naye nga tuteekamu akasente bannaffe abaziwa and sons bali kumukwanako edi awo bakwetedde end of year offer baga nti ebintu byabwe byonna beepisaza akabeeyi batuukirire wefunira ebintu kukabeeyi babisaze 50% ironing boards duvet covers closet ebintu byonna byonna gendayokko obeere nga weefuira nga tebinnaggwayo balawo ku mukwana akedi abayita baziwa and sons bannaffe bannana abo mouthwash we wenna wenna tubanyizibwa ndwadde eyakamwa kamwa kano kavamu akaswa kabi sanyisa nana abo mouthwash alina amannya gakunyenyera ataddeyo ekyokunywa ekyenyogogogo ekyokya kozesa nana abo mouthwash amannyo gano gavaamu tusayisayingu gasinyiza sanyisa nana abo mouthwash basangibwa mu ddwanga shopu ezikuli okumpi ne pharmacies ezikuli okumpi ntumiddeko muganda wange Kajoni Kataawo kutumiddeko nnyo gaayo oyo mwana twafuka ba Luganda webale kwagala nnyo SB4 media my brother era simanyi mukwano gyaffe gye tulina manyi tusisinkana abantu naye muli batabafuuka ab'Oluganda ntumiddeko Kajoni webale kubeera nga waliwo kagaapu awo SB4 giconnectingawo tweyanziza nnyo weyanzeege amamifaati Dubai nkutumiddeko nnyo amamifaati asaabaza byamaguzi okuva mu Dubai kujja wano e Uganda gwe wona wenna oyinza oba nga oli Kadama oli mu kiyumba oli Dubai oba mu Aleini nga walagadde emmaali yo bagikuleetera e Uganda okubira ku mamifaati ajja kubeera nga ate akimala Musa nkutumiddeko nnyo naye ali mu Dubai omwo gwe wona wenna nga oli mu Dubai ogenze kulambula Dubai oba osuubira okugenda okulambula Dubai tomanyi wogenda kutandikira Musa ajja kuba nga omukoonako ajja kukunonako airport
akulambuza Dubai buli kasonda ogenda kugenza ku internet ngandi kana akafo kalungi ntwalaayo omupangisa omukubira before nganti naku 2 nzija n'omubookinga yogwe mulimu gwe kutambuza abantu mu Dubai kubachakaza kubalambuza bifo bipya ozo bango okoze mwaka sente kono mwaka nga gugwa kuno nganta kange ndeke Dubai njirambule kubera ku Musa ajja kubeera nga akimala enamba iri ku screen yoko tukyongera mu maaso n'emboozi ya Silver Unit akabasumuluzo bwakyo kasumuluzo kalumu gyempangisa kati gyensulamu ekadopangisa bupangisa nafunyawo neeyiyiza mpola mpola netekamu omufaliso ndowooza bakati landirodi ebintu ebirala yabitwala awo mba sirina kyakola banyi natandika bulamu bulala nakweyiya mpola mpola tabu yennyini anyway tukyeyongera mu maaso tukomye wali nga bakuyingiza mu kaduukulu ebanteeka mu kaduukulu kati webanteeka mu kaduukulu mubimanye ebibeera mu buduukulu bwa poliisi tebiba birungi tebiba birungi bakuyingizaamu osangamu abamazeemu wiiki osangamu abamazeemu omwezi osangamu abatamanyi wabweru nga bo baludderuddemukko oluyingira batandika kusaba ssente kyokka balaba oli mu buzibu ti ssente ziriwa otuleetedde sigala kale mubuuza sigala nze ntunda sigala oba wakaddamu kimu nakuba ekikonde nakuba ekikonde kutama nenekwata nebuuza kati onkubira kiyinza atatunda sigala onsaba sigala waaki muleeta ekibiriiti ekibiriiti be ekikonde ekyokubiri nenziramu nentula wansi nenyimuka ne bagala nemwe munkubira bwereere ebizibu byendiko namwe bye muyina kati kwaliko omuvubuka nga mmanyi naga ono Silver Unit abambi ono yafunye obuzibu mumuleke ono omuvubuka twamulabyeko mbuba munoonya olayika yadde yakava bweru nangamba yitawo ogenda otuula eri wansi mu banno nentuula omuvubuka nandeetera emmere erinnya saalitegeera bambi nange akwata nkuwe ku kyokulya nampa emmere nampa ekyokunywawo nentuula nenzibizaawo awo olunaku olwasooka kakati nze nga mmanyi bigenda kuggwa era bigenda kukomaawo sigenda kweyongerayo era nga nyingira munda bakola vidiyo bakwata vidiyo nga banzijamu engatto nga nyingira omukyala yakolanga vidiyo oba yazisindikiranga Kakono omanyi Kakono yeyavaako kanaaluzaalo oyo yenna yali okugenda eruzira kwange embeera yonna gyempiseemu Kakono yeyabireeta byonna byavaako Kakono omukyala akwata vidiyo nenyingira munda kati mbeerawo olunaku olwasooka olunaku olwokubiri ngenda okulaba banfulumya wabweru jjukira naliko kanula nti nali mulwadde nali mu ddwaliro nejja mu ddwaliro okunkwata nkya banfulumya wabweru nti waliwo abakungu ba gavumenti abaagala okwogerako naawe nengamba tugende nali seeyisa bubi ku poliisi fuluma ebweru abakungu nze nali simanyi na Balamu nga muwulira saabavulu Balamu nga simulabangako nga basinga sibamanyi banfulumya nyumya n'omusajja musajja banteeka mawulire nfuluma abamawulire bangi wabweru okujja mukomera wetu nga abamawulire we bali awo nga abamawulire nenga omusango gwe nakoze nze asasse muntu sina kinakoze kyamanyi bano bonna kyekibaleese mu mutima bwe neebuuza nene ngamba engeri gye siina musango nze neemanyi muli siina musango ekyo kyo nkyewulira ne bino byendimu bipange bapanze bipange Kakono yapanga buli Kakono yawulira nti waliwo ekiguddewo engeri waliwo ebitagenda bulungi ku kivulu kya Easy kyetwaliko bambi ndooza navayo nga tebamusasudde bamuwa bwi transport waliwo omuyimbi upcoming bamuyita Easy yali akoze show kati mukwano gwange nfanfe nangamba ayita mikwano gyo ba TikTok babeerewo nange nempita ba Kakono baani friction bali bangi ba TikTok abajja omwana wa boda nesi bajja nti baze kolera sente nabaganye nawo pate ne bajja bawa transport kati Kakono ye brandinga yeteeka ku level ya wagulu kubalala nangamba nze njagala mumpangisize moloka sagala kugira ku bigere mwago oli TikToka bakupangisize moloka oli muyimbi oyina show oli comedian togenda kujosesa abantu nagala nedda munfunire yawe emitwalo 10 okusooka nfune moloka endeete nga obireke kati aleka atuka ne yebowa agenda olaba nkozera ivu abana ba TikTok bayingira bakagundi fiction bayingidde obana ba boda aze Jasper Music banji batandise okuyingira leka Kono we yali naga akangende bana baye bayinza okukola sho yali muluniki ba andilon kiri wane nalumunye agaba nedda awo naye kanzije ne Kakono najja era we yajja transport omukulu Easy namumuwa oyamala omumuwa
nabeerawo sho olwaggwera ne bamuwa ne transport yamutwala naye Kakono obutasiima bwe nadda n'agamba Kyaliwo omanyi alina Kyaliwe gwatambula naye omunene munaku munne baavu bano manyi banaku ne badda ne batandika okwetika ebidongo mu tebabawadde ssente kyokka mu program temwabaddemu yadde nti bagenda basasula n'ayetika ebidongo ne bamufulumya abana ne bamuzza ebweru nannyini kifo yali alinawo abavubuka awo n'abavubuka ba Iza abasinga ne bamufulumya ne bamukasuka emiga agenda yagenda awera Nkolokoto Silver guwandagirira ekivulu kino Silver anja kukola ekintu ojja kiraba Silver ojja kundaba omanyi ebintu bye tazikiza n'akaaba ne yevuluga mu ttaka muntu omukulu ne ng'akale ekyamutemesako omukono bakirabika bino byakola omusajja n'ayevuluga n'akaaba njagala ssente zange ne ng'aba teri tetwateesaako twateesa transport era transport yamuleeta ne natandika okunoonya n'atandika ebyekisiru enkeera mba ndi ku mulimo gwange wayisewo nga wiiki nadda n'owa booda basasudde transport ne bakomawo era bakola olutalo omuvubuka n'akola olutalo ku mulimo gwange bosi wange ne kimunyiiza bosi wange nange asagala kuddamu laba kavuyo ku mulimo we ndiddamu laba akavuyo awo ku mulimo nzisagala nkusange waawo ne mwegayirira bambi ne mwetone ne mugala tebijja kuddamu kudda naye Kakono yagenda awera Nkolokoto yagamba Silver olaba ogwo mulimo gugenda kuggwawo tolina kyogenda kuddamu kusigaza mu nsi ngenda kupangira waakiri ojja kufiirwa buli kimu ne mugamba ize tewali buzibu genda panga byoyagala naye kyemmanyi Katonda akola ate waayita mmeka mu content wange mweyayitira nanoonya bazadde b'omwana tugende tumukwate nenfuna ebizibu bino byonna nembeera mu kaduukulu ka poliisi wiiki namba ne banvuga ne bantwala ku kooti ne mama w'omwana yali ansuubiza n'angamba gwe tofaayo nze nja kukusonyiwa twaba akakubira n'akusaba ssente twaba akagamba jange njagala kweyimirira leeta ssente weeziti nze nja kukusonyiwa we nalaba ng'ozzeemu empisa konze kaale ekyo kyangu nembeera Ruzira we natuuka mu kooti before tonagenda Ruzira wali twakumye nga ofulumye poliisi nga abamawulire bazze nga bayitiriva abamawulire bajja ne bazijjako interview kakati ssebo naye n'abamawulire bano akusendasenda alina waakuteeka ogwe naye nti nze si bwe nnali nti kakati ssebo oyogera biki ku mukulembeze w'eggwanga nze ne mu content wange siteekangamu na president kuba sisobola namuvuma sisobola mumanyira nze content wange sisobola vuma baminisita abakulembeze nedda noonya batikitoka bannaku bannange ne twevuma byaffe ne biggweeraawo abannamawulire akusojjasojja akubuuza kati omukulembeze w'eggwanga message kijja omusindikira ati nze nakoze omusanga ate omukulembeze w'eggwanga yabibaddemu olwera kakati mwe mwogera ku by'okutta abaana n'okukola ki emisango gya Nagomole gisinga gisibuka wano ku mmwe ngenda okuwulira musajja byayogera sibitegeera sinamanya nti Balamu zisimanyi nze kuba nali simumanyi Balamu yajja n'abamawulire n'abawe NBS Sanyuka Galaxy TV bangi ne binsobera nga bwe babituuse mbannamawulire we ngenda mu kooti bagenda kunsalira emyaka mingi nfiire Ruzira kyamukisa mulungi bantwala namawulire saayogera bubeera nasaba kwetonda buli munnamawulire yajjanga okuzijjako interview nasabanga kwetonda kuba nali nkitegedde enkozi ensobi ate nga saagala atuukiriza missoni ya Kakono oli gye yabadde ayagala ngende nfe nfiireyo nga ye bwe yayogera kale ye yali ayagala nfiirize kuba yanfiiriza omulimu si kyayina ne banziza mu kaduukulu nga bamaze okuzijjako yakola ekivulu bakitegeerako nali Ruzira saabitegeera yakola ekivulu gaggadde era simwagaliza bibi mwagaliza mirembe myerere kuba yeyanjagaliza bibi yakola ekivulu awo kyabadde wa wiiki eri eyaggwa kamadeyo yaliyo naye mbu ekivulu ne mama wenyini yaganye okujjayo ku kivulu kitegeeza kyabusaze ne girlfriend wenyini mbu teyajja ku kivulu mukama mulungi naye amaazi muluze Kakono tolina kuggwamu maanyi n'omwaka ogujja kola ekivulu ate nno kyalibanga ekivulu kya Kakono kyamusala naye kyaffe ate kyakola ekyo kyeyaviirako Kanaluzaala yomba akola eki ye yatuuza yalaba abantu nga batudde muli bangi n'agamba twateeseza kujja kufuna transport tetwateeseza ssente nakumusasula yalaba abantu nga bajjudde n'agamba lwaki sifuna ne ssente kuba bandeeserwa transport yali ayagala kubeera ne batikitooka naye afune kachansi akasisinkana ku banene ku ba friction ba Jaspers ba TikTok abaaliwo ba Virgin Galo bangi Ozambe
naye yali agala chance afune chance berako n'abo abantu mu room emu naye kuba yasinga n'okulikodinga zi video nga yerekodinga nabo naye yennyini yali ayagala content yali anoonya platform kuba yali munaku y'omumanya ebintu byatalemerako afiira ku muntu ye muntu akulemerako ne woba hannange tufa muvubuka ye yanke mpulira saagala na kumwogerako olw'ekintu kye yantuusaako ne kye yantuusizaako mpulira saagala na kwogera linnya lye mu kamwa kange. So awo bakutwala eruzira bakutwala mu kooti basooka mu kooti omukyala n'ayogera naye nga tuli ku kooti n'angamba gwe kasita okkiriza nze nja kukusonyiwa naye nga wenzira mu kaduukulu abasibe bendi nabo baŋŋamba ggoloza oyimirira mu kooti n'okkiriza omusango omulamuzi ye akola ki ne ŋŋamba akusalira ate kompuleyina we akugamba genda kkiriza we bakusomera siriva wakoze kino na kino gamba yes nakikoze ggoloza ki ekinaddako mulamuzi kusalira kisinzira musango kigooliko bakusalira bbanga ki bw'oba oliruzira nange olwatuuka munda wali ne bansoma Silver Unity walakira Peter ag'obuzaale oli musajja mufumbira ova Kyazanga Masaka olina omusango guno naguno bansomera emisango ena nembyewakana nenga siina kyemmanyi siina n'ekimu kyemmanyi saamanya nti nze neesiba kuba complain angamba gwe kkiriza nze nja kukusonyiwa naye ate nze neŋŋaana nze nga manyi complain atasobola kunsonyiwa olaba ataddemu ssente ku poliisi akutaddemu ssente fayiro bagivuze egenze wa siteeti ekomyewo bakuvuze mpaka mu kooti akusonyiire mu kooti ku ssente ze zaataddemu ye tezimuluma ekyo saakirowooza neŋŋamba siina kyemmanyi mulamuzi n'asooka nsindikayo kwa limandi omwezi ogusooka naye nga abaana baŋŋamba luzira luzira wanyirira ogenda tukeri ogenda vayo nga wena omasamasa togenda bonaabona kumasamasa nva kunaaba nenesiga ebizigo bingi nanga ogenda kunyumirwa eri ekiri eri mukeera ku mupiira nze mukeera kulya kunywa ne mudda kapiira neŋŋamba awo bisimillah kambyegaane basooke bantwaleyo nembyegaana ate lwalwa ne bampa omwezi gendayo malayo omwezi ojja kudda ennaku z'omwezi bweziti ntuuka eruzira basi eyingira saawa twatuuka saawa 3 ez'ekiro neŋŋamba kisooka bange teri mbooko wanyuma tugenda mu kulya bulamu tuyingira batufulumya abapya tufuluma mulayini tuteeka wansi batufukamiza batusitamya wansi batubala batutwala wali ofuna yunifoomu nyimiridde tulaba abaasooseeyo bakuwa obutikitiki ndooza nga 6 okwambala yunifoomu n'ogifuna wabeerawo ebbali omuyaya akutte kibooko buli kwemoola kibooko okwenyoola nti olina okwambala spidi n'ovaawo n'oviira abalala buli dakiika omagamaga onoonye muggo ogenda okyuka omusajja gwonkubira ki ogenda empale yambala jjamu empale yambala zino spidi nenzija nange ntuukawo bankuba ogusooka mugasebo ndi serebu nva bweru serebu wano tebikola luyi nze yankuba omuggo nekyuka ne mugasebo ndi ebweru ndi serebu wano mukomera tebikola nankuba n'oluyi afuna empale oyambale kati laba wenzijako eno empale y'okungulu nensigala mu andaweya nenyambalirako eri eyaabwe kumbe wali andaweya muzizo nvaayo ndowooza maliriza bampadde n'essaati mwe nayina andaweya jangu komawo nebankubayo embooka endala 2 ku kabiina neŋŋamba mukama kyekinkubya gijjeemu nenjijjamu nvaayo ne banyongera omulala nga nfuluma geeti bangambye luzira tewali mbooko ate kino kiki nenzira mu layini oyita wali n'ofuna ejjirita paketi abakati neŋŋamba obazo zaaki saakitegeera genda walifuna ejjirita akasenya banaye tugenda beera eno zisaabirowooza nembifuna nemala obifuna ne twambuka mu woodi batusimbya layini buli kimu wali kiri well organized mutambulira mu layini woovira mu layini muggo musirikale si yakuba mulimu be bayita ba RPs bano basibe bano be bayita ba RP tubamu ne ba RP Boma RP Ward RP Police yanguwa ne bakuyisawo speed kati ntuuka mu maaso manyi ndi serebu bandaze ku mawulire ngenda tuuka wali munda buli kimu kigenda kwanguwa batusoma ward yingira ne basoma kati fa abapya bakatuuka mutuukira mu ward 10 ward namba 10 we mutuukira tutuuka munda abantu bangi balinga mu 10 nga 3 nga bangi wodi evanga wano neeri maama
nalaba omwana w'omuntu kyokka woodi emu ku woodi 12 ezibeerawo woodi ziba 12 naye just woodi emu gye natuukiramu tuuka munda chance embi Galaxy yali eri mu kulaga mawulire ate wali eruzira tteeka mwino olaba amawulire kati ntuuka munda balaga amawulire omuvubuka eyagambye banaye banyizaamu balitaddewo tikitoka silver unity nebo sebo tebayogera na kulimya lyange bagamba bugambe muvubuka omutemi w'ennyama yagambye okulya omwana jamuunyidde ne ngamba lwaki tebakozeseza silver unity okuli oli musezi saakategeera nensirika kati gondi Galaxy sokola yayo etya Galaxy balagaze tubadde eri nga tugiraba nga tulaba amawulire ati ngamba Galaxy radio egamba etya slogan zina zina ne Galaxy TV bali bakateeka wali nti yagambye okuzina omwana ne bakiteekawo oba bagamba yagambye okulya omwana yegwanyiza okulya omwana aleetera ne batayogera linnya lyange ekyo nakyo nekinnuma bateekawo butesi muvubuka olwo bagalaga oli mukomera wali munda nakatuuka ngenda olaba ku mawulire wali nzaaliko kati nange obusiru saamanya nti ngenda kwessa ngamba arapya akulira woodi bali mututeeka mu layini mwabakayina musimba layini ne bali wali abeebasa abatitiza abaluddewo bamanyi ne bano bazze buli oyingira noonazze ne bano bamuleese ne ngamba lwaki bano batitiizi nze ndi serebu embeera tejja kunnyega ne ngamba arapya olaba yali ku mawulire yenze nayogera ndina mugumu yenze simanyi nti neesuulira bizibu yegwe yagambye okulya omwana jangu mu maaso ne banyimiriza mu maaso basooka bakwata balala ne babe base ne bali abaluddewo mu abapya abaakajja balekawo space wakati space eyo liringa kuba naye space w'okuba olutalumu basobola okwebasawo abantu 40 w'okuba olutalumu wooti olw'ekigere awo webakawo abantu 40 babapanga kye bayita ekigaali ono atunula mu kabina koono mwetunulamu bwe muti ono yeebaka n'atunula eri ne yeebasaawo kano akibegabega ne baleeta ono akabina ke gye katandikira ne bafumitayo omulala ne yeebasaawo ekibegabega kati tulina bye bayita mu 24 weba wakulembedde wano ku ttooyi bagamba bano bagenda sula mu 24 awaba wabi kati nze jjukira neyogeddeko nti ndi serebu banziziza ebbali manyi beebasa bano banfunira akafa ebbali nga serebu neebake ngenda olaba abagenda mu 24 ono yasookayo ono gwe tutadde wano ne ngamba Mukama Katonda ne ngamba omusajja omanyi ssebo ewaka tuli bagagga nga manyi bikola sibangako yadde n'ekikumi muli bagagga ozze naki kinakyo nenkijjukira nabuza kayomba muli bagagga kikyo yagala nkolere ssebo mugala njagala nfuneyo kabulangiti funira akaliri nze nja kuwa sente nanga ssebo wano oli mukomera wano toli wammwe banterawo mu 24 okumanya ate nze banyiga ogwasooka nga nakatuuka abantu nalinda banti baweddewo tewali na kifo naye nga yo omusajja wafumita omuggo nalaba nga gugendawo awo wajjawo omuntu ne basooka basitula ono amagulu ne bagawanika waggulu ne bakwata nze ne bansosonsekayo munda ne ngamba Mukama Katonda nfudde omusajja agenda sula nnyampira omusajja agenda kunfuuyira kiro kiramba serebu waabwe mulamba nze sula mwene embeera 24 muba mukulembedde ku ttooyi ewali ttooyi we musula akawo akaveeri abajja nga bagenda okugenda emanju mwe be bayitako tewali kubo lyakuyitamu ajja kujja atambula akuyita emagulu sometimes wabawo we balinnye ensigo webakawubya ensigo n'ozireka emabega ogenda owulira tya bazirinnye wano mukwebaka jjuke webaka nga wefunyiza either ziba mu maaso oba emabega kati bwakyanga nga bamu babatwala mu malwaliro ne webuze ono bamutwala yako kumbe bamulinnye ensigo bambi nga babajjamu ne babateeka eri ebbali mukwebaka nga babawa amateeka webake ensigo zo zisike zidde mu maaso kati gwe ekiro we weebaka ne weekyusa ne ziyitamu ne ziddanga eno emabega wooti jjukira oba weefunyiza bano abayitawo nga bagenda emmanju bazirinya we bazirinya mwe mukera mu manction be kubalongoosa babakeezanga macha sawa 11 ne bakuba ekidde muzuukuke mugende ku foreign muba mulina kusitama buli omu n'atunula mu munne ne babasimbisa line ne batandika obbabala ne batubala ne bagamba mulimu abalwadde amaaso muwanika emikono nedda mu bapya waliwo mulimu abalinyiddwa ensigo abo ne bawanika nga basatu nga bafa babajjawo ne babateeka n'eri ebbali mwalukyanga babatwala ku gundi ku ddwaliro Musiikibbe nga babawo obujjanjabi mwe mubeera mulina sula eyo Musiikibbe bwe tebakulinnya nsigo nazikuumanga naye olwedde nze nali nnyina nti bali tebasobola zirenya
nebakanga nemanya nti ensigo nenzisika nezidda mu maaso ekipale kye bakuwadde bakuwa uniform ebaamu ekituli nga kiva eno nga kabina mpaka eno mu maaso teri kuswala oyina jambala ate ku machakeera naaba yoza uniform yo gikunye kale gikunye omalo gikunya jambale tewali bya kukunya lugoye nomano luteeka wali okunya nomalo okunya n'olwambala ne bakuba akadene mufulume ebweru n'okala ku musana olunaku lwange olwasooka ofuluma ebweru waliwo bayita ku kawanja wabaawo akabalaza watulawo abantu ababa bagenza okunyiga ensekere batulawo kawanja we bati kasana batandika okunyiga ensekere ne banyiga ensekere nga bino zisijja bikola kati jukira uniform zaabwe zibaamu ebituli nti wali uniform gye bakuwadde yeeyo oba oli muzeeyi oba oli muvubuka oba oli mu myaka emeka tebaagala kumanya uniform zibaamu ebituli ng'atudde nga ino bintu biri bweru negwe nga gwalaba n'oswala n'okongoka n'otambula nga bo tebafaayo bali awo abazeeyi bakadiyidde eyo bonna bakongokodde eri ne ngamba nze nembeera sigenda gisobola nentula kawanja nentandika nange okunyiga ensekere nengoberera embeera yaawo saawa 7 wabeerawo bino bikapeti by'omu mayumba bino bikapeti by'ekyoya ati bwe babyala wali munda mu woodi biba bikapeti by'ekyoya wansi ebyo bikapeti bano abaneneneneko abasasudde emitwalo 2 bawawo ebikapeti ne badda ebbali eri ne beebaka ne basula eno ebbalibbali kati mwebe bebasa wansi wane wasooka ku seminti kati ebyo bikapeti mwe muva ensekere ziri makyera abo bakeera zinyiga ne bafulumya ebikapeti byabwe buli omu waasula ne babitwala wabweru ne babyanika sawa 5 ndowooza 5 olukoona bakoona ekide ne mugenda ne mulya neŋŋamba chance nnungi teri kulima buli mbeera ekwanguyira bwetyo tutuuka munda okulya ndowooza nti batugamba eruzira tulya kawunga na bijanjaalo olwedde eyo yemmere yange eno ebweru gye nali nsinga okwagala ntuuka kawunga kali akawunga ka yero ndowooza oba mazzi ge mabi mazzi ge bakafumbisa oba kale ge gafaanana obubi kumbe bakwata kasooli kyenalabyeyo kasooli ono we bamukwata tebaagala kudiibooda nga bwali n'ekikongoliro bateeka mu kyuma lumu kiri ekyuma ne kikuba obuwunga n'ekikongoliro ne bakikubiramu kati nze bampita okulya manyi ngenda kulya mmere kawunga kana akabulijjo oluluma lumu emmeme neekomawo olukawandula nze nakawandula bankuba oluyimu mu mutwe sajja nkuba nangamba yagala kufa waneteeka kulya totubuulira oba serebu oba biki ebyo wano tebikola nga sebo katelewa ebweru mubadde mumanyidde kulya nkoko naayita omusajja na alapiboyira yaani yakulira ebyemmere ono mumwongere bulooka endala anti akawunga bakasala mu ngeri ya bulooka bakasala mu ngeri ya butiba bakasala nga bulooka weekati bakuwa buli omwemu bazibala ne babala abali mu woodi ne babala bulooka ze bagenda oleeta ngeno lyono mumwongere bulooka endala tetava wano nga teweddeewo esoose ennemye ne baleeta ey'okubiri enva zizze ne ngamba enva kezizze enda girya kati enva bibeere bijanjalo nga 2 mu mazzi supu abajjudde akabakuli oyisaamu engalo nga temulina bijanjalo mubaamu nga 2 3 ngamba nfudde okoza muli temuba munnyo babalwaze tebagala babawa omunnyo mulwale nga bwomugamanyi batokosaamu wali katini tokosa 2 3 ne bajjako awe bijja nnyo bijja balwaza mulina okubaamu kali ako okumeketa supu ono aba atandise okukwata okufuuka nga kitaka naye nga tannafuuka omunnyo gwo tegubaamu ne baleeta okoza amazzi wali n'olya n'okoza amazzi n'olya ngenda okulaba abaluddewo ono amazeewo akutene ya munne ne ngamba mukama fudde nennuma akawunga ne bigaana nenkamira nga amira empeke nga kateka mukaba nenfuna amazzi nemmirisa nempulira nga emmeeme egaanye kati chance ennungi oyo alapi ne bamuyita ebweru we yaliwo n'omuggo ng'ayimiridde atukuumye tulye ne bamuyita wabweru nenkagaba nenfuluma ne ngamba ngenda funa abankyalira bagenda kujja bansasulira emmere oba bajja kujja bampe ssente mbere nga neerira chapati naye ebbanga lyonna lye mmazeeyo mikwano gyange ab'eŋŋanda famire yonna sifunye muntu ankyalira luzira tekisoboka kisoboka
abo bose bayina sina tato ba maama kale baganda bo nje bali naye bo olwalaba nga ensonga ziri mu balamu full figure ani tebajjayo ne bagamba ono kati we tugendayo naffe bagenda tukwata era abasinga baatya baganda bange abasinga ne batya ne bagamba ono omwana alimu ensonga ezirimu baani aba parliament netuula ne boogera ku musango gwange Muhammad Nsereko n'avaayo n'ayogera n'ebbanga kiri bakusalira nga ogukoze era ng'ayogera ku nze kati abewaka ne batya magala Muhammad Nsereko abiyingiddemu baani mumuleka atobe n'ebintu bye yamanyi already twamugana ne TikTok tawulira bali bakugana bakozesa ya advantage bali bajingane wakanga bagamba togenda mbya TikTok byesonyiwe bijja kuletera eruziro mazeyo banga ki myezi ebiri mu kooti bakusayira ebbanga ki nali mu kooti ne bansindika kwa limandi ati we weegana omusango tebakusalira bakusindika kwa limandi alimandi obeera eruzira ng'oli onywa tolina kyokola kuba gwe okyali mu mikono gya kooti abasalire be bakera ne bagenda ne bakola nga mu parties waliwo parties weegana ne bakuzza ne banzitwala eruzira nensooka ne malayo mwezi n'enzira we nadda komplaina nangamba naye gwe kimanyi gwe weesiba oyo omukyala nangamba gwe siriva neruzira tewalituuseeyo naye gwe ali mu kwesiba kiriza gwokkiriza omulamuzi ajja kumbuuza nkukolera eki nze wanambuza nja mugamba nkusonyiye nalaba nze ndi mu kunsalira amagezi nzikirize bansalire ngana wera we nadda mu kooti Silver Unity nenyimirira mu kooti walakira Peter ne banziteka mu kaduukulu kolo complaina yagenderawo yawulira nga mugambye sigenda kukkiriza teyalitawana nakenda kulinnya mu kooti kubayo omukyale kyali kimuleeta yali azze kunsonyiwa bante naye nze saakabalaako saabitegera nali manya azze bansibire ddala nzira mu kooti omulamuzi yaŋŋamba gwe complaina waaliwa ataliiwa abadde wabweru naye aŋŋambye nzikiriza omusango ajja kunsonyiwa ate nembyogera omulamuzi naye yavaako waya nangamba okkiriza akusonyiwa olowooza ye yakusonyiwa oba nze nangamba omusango wegutuuka mu kooti guba mu mikono gyange teguba mu mikono gya complaina nze mmanyi kyensalawo okukolera Makindye ate nalina ku mukazi nze jjukira omusango gwenkoze gukwata ku bakazi abakazi be banakazadde be bazaala ekintu kye nakola kyali kikosa bakazi ate omusango gwe nafuna omulamuzi gwe nafuna mukazi nemmanya kaweddemu omulamuzi nangamba nedda tasobola kusonyiwa wakusonyiwa ensobola nze okuzzaayo owakana konze simanyi nangamba laba ono kati ddayo omwezi omulala mukama olwo ababeera ku pulizoni gye muva waliwo abasirikale ababeera ku pulizoni eyo be bajja nga ababaleeta babeeramu mu kooti nga bayimiridde ne bafutufulumira ne banzizaayo naye namanya sirina musango nze natambula nkumba nze ndaga tewali buzibu naye kyankoze ekyo nti nze famire yange abazadde baafa nensigala ne jjajja kati nali saagala jjajja alabe bintuuseeko kuba yali amanyi nze ndi wa TikTok jjajja wange mukyalo kati nakumbanga nga saagala abirabe afune pressure bw'alaba wali nga nkumba jagamba bali mu mizannyo gyabwe kivulaba nakumbanga nensanyuka saagala ndage kinyiike nkimanyi mutima nali nyina enyiike nga njagala kaaba naye nenkuuma enyiike eyo nga njagala jjajja wange tamanya kikigenda mu maaso at least pressure tezimukuba jjajja teyajjako mukomera kulaba atasobola ali wala nnyo atayinza kujja ali wala eyo kyazanga Masaka ali talina ngeri jjajjamu bambi kati omulamuzi yansindika omwezi nagenda okudda complaina naŋŋamba kkiriza nze ngenda kukusonyiwa n'omutima ne ugamba omanyi kanzikirize okunsonyiwa n'okusibwa ku bibiri njasuubirako kimu ne bangamba omusango ogukkiriza nabuuza complaina ono yagala mukolera ki nze njagala kkiriza omusango nja musonyiwa nafukamirirawo ku ttaka nava ne mukaddu kwa seero ne nfukamira wansi ne ŋŋamba maama bansonyiwe kimanyi nayonoona nsabye neetonze bambi munsonyiwe complaina n'agamba ekyo kye nali njagala tewali mazeeyo na myezi ebiri nze nkusonyiye siina kyenkwagaza omulamuzi nagenda olaba walakira Peter acuzi dismatule liizo oluzungu lwaliwo lungi ngenda owulira abali eno bakuba mu ngalo naye nga bwedda buli gwe bakubira mu ngalo oyo bamuta ne mmanyawo nange bantadde tuuka wabweru masanyu mangi abaana be najja nabo okuva eruzira gwe Silver bakutadde mwana agenda olye Krismasi omusirikale awandiika ebyange babisazaamu
nsuubira oba okumpaayo ekipapulo oba transport kuba bantadde serikale yangamba bugambi tambula ogende awo mukoti amanyi bakuteera banteera nanga atambula ogende ati okuva e Makindye otuuka eno jomayi natambuza bigere n'ekifo sikimanyi nentambula nenkulosinga zi roundabout nensoka mbula mpaka Kololo nyinawe natuka ku roundabout kugundi ku Bitaala aye nenkwata ekigende Kololo nzinali sirimanyi mukuta ba TikTok abanno tebajja ku kooti nga bata alien skin tusanyuka awo ne tuvuga zipiki ne tukuba egunde awo ba TikTok tebabaddeyo kwaniriza ba TikTok abajja mu kusooka nga bansiba naye wano mu kuvaayo teri n'omu yalinyeeyo wano mu kunsiba mu kwasooka baaliwo bangi sana kola postinga free silver unity teri na supporting abante mpozi ko kukola posting mu mwongereyo nga mpozi nabalaba video z'obwana obuto bataginga mu silver unity oyo omwana mu mukume silver unity tava mukomera na musanga ne ngamba naye ngambereredde w'abaana bangi ku TikTok nze nakolanga live nempita abaana ne twevuma nenga njagala nabo bafune content nga nkola live nga screen recordinga nga nzira munzi posting oyo gwe nevumye naye amanyike nga nkola live nga nvuma nzija baana bangi nyo bendese ba madamu wa Lufaali kutandika okuvaayo bamanyike nyo it was because of me nabavumanga ne bamanyika bamisidama mu bakendedde ne bagwako nenga ebiseera binalinga sinagenda luzira zinabatekanga ku platform nemba vuma kubanze manyi content atagwako ku TikTok content ng'okuvuma tagwako ogenda muddamu sisobola kati naboneredde mutukumisinga siyinza kuddamu kuvuma pozi kati njagala nwane nfune ka capital nzeewo ka business nzivune ka business ntandike enkole sente zonna ze natandika nazo zijja kumala nfuneyo ka capital nkole ka business kange nveewo akakuba kati mbeera wakasiina byenkola okutambula okuva gye bakuteera paka eno wagenda okutuuka eno nga amawere bagafuna dda nti basibwa okusooka mukama wange yali yakitegeera kuba amawulire gaali gandaga nnyo TikTok yandaga nnyo nti bankutte natambula nenduka ku Bitaala waliwo wa boda yanda nanga kati engeri gye kiri nti wotuuka eruzira engoye zogendedde mu sizo dda nazo era nsonyiibwe ku lwekyo wotuuka wali bakugjamu engoye ne bazitwala eri waliwo kye bayita boutique engoye ennungi muzireka bw'oba ofuluma ngodda bakuyiyiza ebipale ebinene oba babagala bagambe gy'ova okoze omubiri daba bwe wenkana oba munene naye nga bipale ekipale nga kinene bwe kiti ekisaati nga kinene naye nga toyina ngatto kati we banta nayita mu kkubo nga ninga omulalu ebigoye binene nensa mpita ku Bitaala wa boda na silver unity mwana gwe kulikayo bakutadde ugamba ngenda mmanya nkwatiddwa ekisa agenda nakunvugira ku bwerera ndeete akwata nkuweeyo 1000 mwana nakuolwaza ampa 1000 kati enjala yali ennuma naye saalulya nagenda nengulamu masiki ntegedde wempita bandaba nenyambala masiki nayita mu kibuga nga mulalu nemmanya kati buno budde we nayefula omuntu omulamu bajja kundabanga omusiru nali nyambadde siripa emu nengikwata mu ngalo empale nengifunyaamu wano nengituusa ku viivi nentambula nga siripa emu ngikulula endala ngikutte mu ngalo mbeera ya kiralu naye nti maze kwambala masiki buno obw'omu ddwaliro nensala mu kibuga nentambula nembula mpaka Kololo nenvaayo nenzira eno nembola ombuzi ekikuba ekigenda ku university kuba wentuuka ku university y'oku KIU nsobola otutegeerawo ewalala nentambula nagenda bantuusa e Kabuusu omuntu gwe batadde ku ssaawa 5 natuuka wano mu Jomayi ssaawa 2 ez'ekiro we natuuka e Kabuusu ate nembula nengenda mpaka Nateete nenkomawo natambula nentuuka e Nalukolongo nengaya n'owa gyendi kati ate nenzirayo nengwa ewankulukuku nembulira ddala nempuliranga ekibuga kiganye nenfuna wentuula kati nali nganya obuuza sagala mbuze omuntu agamba ate ono fala waawa nembuze omusajja nemugamba ekigende nalumunye kiriwa nali wankulukuku nangamba salamu wali bwoti ogenda gwe okumutundwa wa pastor Tom osale emutundu oyambuke we natuuka emutundwe ekikuba ekyambuka ku bundi nenkiraba ku Kampala International University nenkulosinga nenyambuka olusozi ngenda nkulula siripa empale emungi funyiza ebigoye ebifaanana bubi natuuka ene nalumunye ssaawa 2 olonga jjojja ojjawa nzija we nali mpangisa we nali mbeera
nawo okutuukawo landiroodi naye n'akantema ngamba emyezi 3 gyomaze toliiwo munjujjamu ngoye ebintu bireke ngenda kwesasula oba ngenda kuwa omwezi ogwo ng'oli bweru nga toli mu nnyumba yange onoonye ssente ozindeetere 18,000 bw'omala ogifuna n'ozimpa ngenda kuddiza ennyumba obeeremu konze kaale nengenda ewa girlfriend wange ewaabwe nali nina girlfriend maama we akola mirimu gya kireejo gy'amabaala kati yamuleka yeewaka n'asigalayo omuwala nandaba n'atya nangana mwana gwe bakutadde zino okulaba nga bakusiba ne ŋŋamba saawa yonna tokomawo era nze neraliikirira dda namugamba tofaayo kati nkomyewo nangamba jangu onaabe nandeetera ebyo no bye banaaba ebyogero abimanyi kuba Abaganda bo babimanyi tebali nga ffe Abaganda bamanyi amadagala nampa ne naaba ne malo naba nampa engoye za taata we nanga taata wange musirikale tabeerawo akomawo mu weekend naye yambala zino engoye ze zijja kutuuka nenyambala empale ya taata we nenyambala n'essaati nenjikuba ekikalu zange zino z'olimu za nedda zino nagenda landiroodi yampa ezange enkeera nangamba tuula awo nentuula nga omanyi nti omuwala aludde okulaba waliwo kyataamanya yalowooza mweragiddeko naye nga nali simweragiddeeko kyesaakugambye mu kusooka wootuuka eruzira enkeera babakebera siriimu baleeta empiso ng'erimu amazzi mubaamu eddagala ne bagikukuba ne baliyingizaamu ne bamala ne basikamu omusayi ne bagenda bakebera esiriimu n'ebirwadde ebirala eddagala lye bakuba omugaso gwalyo lita feeling likola emyezi egi 3 lita feeling tokwata basajja banno mu wodi gy'ogenda osula engeri gye mwebaka obubi oyinza okwagala okulya banne ebisiyaga kati eddagala liri lye bakuba feeling zifa likola emyezi 3 kati ate laba nze wemmalayo emyezi 2 nakomyewo nga likyandimu ntuuka ewa girlfriend wange amala okumpa engoye atandika kunteeka mu pulogulaamu ndala nga omanya abawala ng'aludde okulaba maama we taliiwo muli waka ayagala ntandike ayagala musabule nkwogera okwange omuwala yankwatirira omuwala n'akola buli kimu naye nga wa kyogamba buli kimu yakikola buli kimu neyeeyambula neyataka nagamba olabika feeling zaafa wafuna abalala nga eruzira gye mbadde olwo mbadde ku basirikale nangamba tekiriiyo eruzira kasitoze ng'otambula oti neŋŋamba abamumala nedda kyamazima ky'oluzira ebintu ebisinga gyo naye ebisiyaga tebiriiyo era n'okukwata nti oli ebisiyaga oba nti wadde ofunye feeling eri ye feeling ogijjewa ku mpiso gye bakuba buli luvannyuma lwa myezi 3 toyina wojja nze omuwala yankwatirira omuwala n'akwatirira ne bigaana ne yeeyambula n'adda wali n'akola buli kimu naye nga nanzijjamu engoye n'aŋŋamba ayagala labo bakituufu nga wa nze mulaba ndabanga musajja munnange nga ne ndabanga ebitasoboka nga ne bw'omulaba wallahi toyina nakyo ofiiringamu yadde toyina nakafiiringi koofunamu empisa eyo nnungi ebbanga lyevuddeyo maze kati ennaku nnya wabweru ogikuba emyezi 6 bomaze okuzimba esobola okuyamba nga dokita ali yani agirina nze sikulima ebbanga lyemaze ebweru kati mpazize ennaku nnya obuzibu gikuwa mu nnaku 2 nga shuwe yakusuubiza kuba akasimu yangu aba okuswala nkugambye omuwala atukadde alowooza oba nabadde ki muli mu mutima batoye namuyadde ka feeling toba na feeling ate oba newakwatirira ku mubiri omanyi weba tekati nze ekyandimu naye bweba twekuliimu oli asobola okukwatira n'owulira feeling omubiri gwonna noyanga gutama naye wakwatirire nga lowooziwulira oba oziwulira awo wakutte bw'ati eno yonna tewalina amasannyalaze gatambula mubiri nga bwekibeera nga tebannagikkuba sabe ekuveemu era omwezi gunaatera okuggwako enzigweko gwaweddemu neegaaniramu obulamu bwonna awo basi nja kudda eruzira bambulire lwaki sikulimba kuba ebbanga limaze ebweru sijja kulimba yesi nsula naye kuba ngendayo nensulayo nakati okyasulayo akati waliwo omukwano gwange omulenzi yaŋŋamba jja ntusulenga ffenna nga okola ssente owe landiroodi akuddiza ennyumba yo yansaba mitwalo 18 kuba gyabanja landiroodi wange so tukozese wano omuntu aliyo tomanya 10 terikyawumu wayinza okubeera muzira kisanaga nti Silver akasente landiroodi kakubanja kako nkakuwadde
kinakyo mbanja kusiima tuna mu kamera mbanja kusanyuka omuntu yenna ng'ali eyo omuzira kisa eyali anyumirwa content wa Silver Unity gwe nakolanga tewali yali amunyumirwa sababusabi baali bamunyumirwa kale nga nsaba n'obwewombeefu obulungi kubaza ekimanye 10 terikyawoomu oba nti abaali bankyawa bangi naye ate era baali banjagala be basinga kuba singa mwenna mwankyawa asaalifunye following na follower na likes kitegeeza munjagala nenga muzira kisaali eyo ng'osobola sigambye atasobola oba sikutumye kubba nenga onjagaliza oyagaliza Silver Unity muwaka namba kesimu namba yange y'essimu eri 07 55 22 66 25 tomanya njagala kuzza bintu byange landiroad yaddemu ampe ennyumba ziremu mbeeremu ekyessimu nedda ekyessimu njagala ku poliisi nzijeyo eyange bampe ennaku ne baŋŋamba 28 January ojja genda ojjeyo essimu yo nga fayiro zikomyewo ku poliisi we wali essimu yo nja kufuna eyange naye landiroad yakyankwasiza obuzibu awo wemmala ofuna landiroad nga mutereezezza awo ntandika okusonda ssente nzizewo bizinensi nakati ajja neyeebaka netwebaka neyeebaka wamanye ekizibu azuukuka n'ekiro nakwatirira abawala ekiro batuuyana alabika aba avuddeko basu ekiro simanyi bavaako ne batuuyana yenna n'atuuyanira n'omutunu yamugamba kalira boono waali ŋŋambye emisana nasibye mu katale n'alize ne biriŋŋanya yali kuyamye naye nze gw'oliko sikyali muntu omubuulira amazima omugabi misana nasiibye ndi mu kushopinga bintu n'alize ne biriŋŋanya n'ekuyambako nagamba nze byo si byenjagala njagala ggwe nakukwatirira buli wamu nga wa tewali na feeling zisituka paka emyezi 3 gye bakuba nga giweddeko kati ninze emyezi 3 giggweko gimala okuggwako nja kuddamu nsaze nkoleeze naye kati buno obudde sikina kyensobola kwekolera ng'omuntu tuyire Silver Unity yakaveeruzira emisango okukozesa bubi social media TikTok ng'omuvubuka ali eyo kiri eri ggwe social media eno gikozesa obulungi oba gikozesa waliwo gwe nali ngenda okusiba n'emisango gikyaliyo namukyaza mu mirembe twatasa bulungi nga mukyaza nga nenzo tonsubiramu kintu nakimu katika nga nkukyaziza nga basoma ennamba yo nga nze tonsubiramu kintu nakimu bwolamuziza kisa waleba programu yo wali bayagadde akuweeyo naye tonsubira maama wayeta wiiki emu semunoonya sente zange nakwata ebintu gwe simanyanga noonyeza ku nnyumba z'abendi nentekayo omuzi gukyaliyo ate nze siva ku nsonga so naawe saagala Silver enkya otandikako mumanja nze ndi musajja omuvubuka akulidde mu nnaku nze sikulimba history wange mubi kuba nze taata wange yali musirikale naafa mu 2004 yafa ndi wa mwaka gumu sikulimba maama nankuza naafa mu 2006 oyafa mu 2006 yandeka wa jjajja oyazaala taata nembeera ne jjajja nankuza mukuze y'eddiini kuba yali mu advent nenkulanga simanyi nabuno obudde simanyi njaga weewooma simanyi mwenge weguwooma simanyi shisha simanya bikimbira biddi Kampala ebisinga simanyi kika kya mwenge ne waba coffee maluti simunywangako kuba namuteeka ku muwanga awunyamu olusu ne muleka kati nakula nyine eddiini mu mutima kino ekya social media ekyokuvuma abantu ne bagala Silver ine empisa embi yeeyisa bubi nakikola lwakunoonya linnya naye wodda mu real life oba abantu abamanyi mu bulamu obwa bulijjo nze muntu asinga okubeera hambo erinnya lye walionoonya walifuna erinnya sinalifuna kuba kati ngenda fuuka pasita either ntandika okuyimba nfuuka omuyimbi kyavudde ku ki okubeera nga walokose nalokose kubanga eruzira tubadde tetukola mirimu eruzira tubadde tusiba mu makyaki nga tusaba eruzira ekintu ekyamakulu ekiriyo waliyo kyaki waliyo okusaba bananga omulokola ali ruzira oba be bakola emisango simanyi naye omulokola ali ruzira enjiri yonna gy'oyagala kati linda Besigye agenda kudda nga mulokole namuleseeyo aliyeni yavaayo nga ye asiramuse kuba ye aliyeni nasulanga naye mu ODM n'olunaku lwe bamusala enviiri naseka nze yamusekerera naŋŋamba Silver bakuleeta tulaba saagala onsekerere nnyo mwali ne aliyeni aliyeni nali naye mu ODM twali tusula ffenna mu piseero nduza ebweru twali tetukolegana nga sinasibwa naye twazze eri enkolagana ne twegatta
ekumera lyatugasse nenziramu nenfuka kyali wali eri skini nenze yali asinga omuwala n'ebweru nga sinaba kusiba kati ng'omuwala na waliwo ebitagenda bulungi katwanonyanga content naye nga tumuvuma tatuddamu sometimes baba akuzeemu ayogerayo kimu bibiri kati nga binyiiza twagala content tunoonya ayagala akuddemu tunoonya platform naye nga tatuddamu kati nga binyiiza ninga lwaki aliyeni yeeraga awe natandika omuwalanira naye Luzira gye tubadde so mamalamu bbanga ki bwemwali mugundi ye wiiki 2 nga naye mwali Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neegakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Owaye ngende wano ku kampani we basoloza ssente zange ez'abapangisa kufuna kasente gibereko sebo kale nyabo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye puli alinaku kino abantu bakozesa Wamato Estates Management wangi waawe nyabo katubanjulire wa Mato Estates Management abasangibwa Nateete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mugimu basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mu budde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wamma ssebo bakakase fe aba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa wa Mato Estates Management nafunayo awo muzira kisa okunteeka okunzija mu kigaali nze banzize ku malaazi nali neeyisa bulungi nga mu kyaki ntandise okukwata bibasaba nenfuuka omudinkoni wa kyaki nga ffe tuyimba ekkomera liyigiriza ebintu nze yali omuvumi ebweru nali mukomera nga ndi mudinkoni wa kyaki nga ffe tulongoosa obutebe ffe tubuulira ffe tuyimbisa waliwo ennyimba z'eddiini awo ez'aba Seventh Day zetwayimbaga naye nga mulimu bwezijukiramu mulimu bwe bayita manya gaffe bwe bayita manya gaffe bwe bayita manya gaffe ku lunaku olwo nange ndibayo kayimba ko kaali kanyumira nabeerera ebizira abaleta ebirabo kaakano tusiiga ensigo za Yesu noogera omusaana tuba mu mpewo tulinda ekiseera nga tuyimbisa nti twali badinkoni nabadde mu dinkoni nga tusoma kati we nayimbanga obulungi nali nyina eddoboozi jukire ne bweru nali mbwatuka nayogeranga nnyo kati nagenda nyina akaloboozi kali akoogera ennyo akange kayitamu ne microphone abazikutte nga etuba n'emizindalo ne microphone babigula Prison Ministry babagulira ebyo ebintu mu kuyimba obulungi pasita nangamba mwana gwoyimba bulungi osula mu kigaali ne pasita naye nga musibe pasita musibe oba ye yali yabbaki saamanya nangamba ng'oyimba bulungi kyogenda okukola okimanyi bw'oba osula mu kigaali ate no pasita yali aludde yabadde amazeyo emyaka 18 bakuwa obwakatikkiro awo oba oluddeyo yali katikkiro nangamba bw'oba osula mu kigaali ogera kivaamu osula ebbali era nansasulira amalaazi nasanyuka nange ne neebaka bulungi nga tebakya mwebaka eruzira ne bukyanga mwenna embuto zizimbye temulidde babafuuyira anti oba otunudde mu kabina kooli kati akawoowo koosula olya bukya olubuto luzimbye bukya owulira ofa bukya owulira Luzira seegomba kuddayo era saagaliza muntu addayo era buli omu akozesa social media bannange message ekutuukeko lwe bali kutwala tojja kuvaayo oddemu obeere kyekimu by the way ojja kukyuka nga nange bwe nakyusa kikyo misingayo mupiira masamba ngo mupiira mukeera anti mwabali ku limandi temulina kye mukola mukeera ku macha ne mmala okunywa obuugi ne bababala ne mudda ebweru yakoze baba tebakusalira baba tebakusalira gwe batolima gwe baba okyali mikono gya gavumenti bw'obeera eruzira ng'oli ku limandi oba tolina kyokola tebakukiriza na kulondalonda bisubi tebakukiriza na nkuba kukuba ba property ya gundi ya kooti mukeera ne mugenda mu kisawo ne musamba omupiira abamu ne mugenda ne musoma amateeka abamu ne mugenda mu gundi mu church bibye bisatu ebiriwo okusanga ng'owuba ebikonde simanya jimu bana bava ebweru bana ab'ekibuli bo batukeri kukola physically sibikyebi gwe bakukuba okola training ekutoloka mu komera bakukuba okusanga n'akapapula k'amawulire kaliko obuseegu akina mukazi ayambadde bwereere mboko 5
ate bawakiri singa bazikuba kabina bakwebasa wansi ne bagamba wanika ebigere kana bagulu no wanika ebigere eno wansi w'ebigere eno bakukuba omuggo gumu n'oguwulira eno mu mutwe okukuba kiboko 5 ezeruzira bakuba emboka 4 ez'okabina tebakubisa kaggo pipe waberawo pipe baba agitemamu nga nyimpimpi bakikukuba mu bigere n'owulira obwongo bwonna nga busanyaladde nali mayinza njavayo nga tebankubye kuba nali neeyisa bulungi naye olwo olunaku lwe mugenda ne munaaba mu kinaabiro mubamu bangi mubamu abantu nga 10 mwenna muba muli bwereere tebagala teri kuswala muzeeyi bavubuka mubeera omwo mwenna nga muli bwereere baba bakuba empiso oba tolosobola laba newekanga oba noolaba ekintu kale kiyinza okuluma nti kati nze nali musajja nga nyina akantu kange katini abantu benyimiriddemu maama ng'otunulako ono n'owulira n'ensonyi noyagala okwekwatako bwoti akako katono nze nali nyina potable nayingira nyina akantu kange kemalirira ngenda okuyambulamu engoye okunaaba oba eyanzirira oba yali mudinka yali ali bbali wange maama neŋŋamba naye tunulira abasajja nga baabala neŋŋaa kati banoona babasibidde wano babakuba empiso emigo gya Musa tegikola oba tolina wadde nakyolowooza wadde n'akatini munaabawe mutyo kale kyemanye kirala oyinza ovaayo nga tolina nsonyi bakumalamu ensonyi omumala onaaba muddawo ne muyimira ne muwanika emikono ab'obuyonjo ne bajja mulimu badokita woodi bebakulira obuyonjo okusanga nezino enviiri zenyina ku mutwe zinkubya tebaagala luno oluviiri nga luweza inchi neweebeemu ne buno bunkubya ekyankubya nkubulira ekyankubya kuba nali manyi sijja kukuba olw'empisa zinali nnyina kale nze nasalanga ez'oku mutwe nensala ebinkwawa nemanyi ebyawano tebajja kkebera kumbe bali tebaswala bakusalawo ne baddawo ne bakwata kyaddako kunkebera olwankebera ne bansanga nyina ebyawano maama ne bangalamiza bankuba kiboko basanga ekibira bankuba embooko 3 naye nakaaba nalayira obutaddamu kufuna mboko ya luzira ne bamala okushevinga nengenda nenshevinga nemala okushevinga nenkomawo dde oli bwereere oyimirirawo mu bantu nga 10 toswala ye muba 10 woodi esulamu abantu 3 4 muba bangi kati abantu bonna nempanika emikono okukebera nga waliwo gye batakebereyo tebakeberayo bakuleka kale gweoyise n'ogenda n'oyambala uniform n'otula yali mu bantu olwo lwe nafuna embooko yeruzira era nendayira nemmanya sirida mufuna mbooko ndala tuli ku SB4 Media tugusa ensonga Silver embeera eno gy'oyiseemu aba gy'olimu kuyiga kikufunyeemu ngizeemu ebintu bingi ngizeemu obutaddamu kumanyira abantu naddala bakusinga ku level oba abatusinga ssente okusingira ddala naye sibonna nti buli mugagga yeeyisa bubi abagagga bannaaye ndabye bagagga naye bano bakompulayina bange abansiba bannange balina ekisa twaliza wamu ne bansonyiwa nenteebwa ngizeemu by the way n'okukozesa obulungi social media kuba kati nze sinze Silver gwe mugenda okuddamu okulaba oli eyabadde kati kubuulira njiri kubuulira bavubuka mwetereeze kubuulira bavumi kuba kati nze ndabyeko atannalabako luzira weefaanana yajja okujja ayogera ebyekisiru naye nze sidda ku TikTok okwogera bintu bya kisiru byonna mubyogera nga mwakavaayo wayita omwezi gumu ne bikyukamu nze sigenda kukyuka nze sigenda kukyuka ngenda kubeera bwenti mpaka mpozi kyenja okusaba kyenja okukolera kyo nja kiremerako social media nja gisaba obuyambi ekyo kyo bannange omuntu nga wamanyiira okukola okubanga osiiba waka bannange si kirungi nze kyenja okusaba oba kyenja okuteekako nnyesira oba kyenja okuteekako amaanyi banene nja kusaba obuyambi era nga ndi mu bwetaavu era nga mbwetaaga noonya kasente ntandike nkole bizinensi ntandikewo ebyange newenfuna sisente zonna zenaafuna oba 5,000 oba kakadde kasobola okuntandikisaawo bizinensi ekifo si kizibu funa sobola ofuna ekifo nentandika nenteekamu nentandika nenkola oba kyekifo kyo si kizibu social media kyengisaba nti nali musajja akola nali nyina ssente nga ntandise okufunaafunamu
naye buli lwobeera n'emikwano ne balaba nti gundi asibiddwa kati emikwano gyakozesa ya advantage sente zange ne zibula nazo emikwano gye nabeeranga nagyo nagenda okudda nga badda waabwe mu byalo naye nga n'obusente bwe nalikalekawo bwe nali mbateresezza baabutwala kati engeri gye kiri nti si buli mukwano gwo nti olina ennamba essimu yange yasigala ku poliisi siina nnamba zaabwe bakubira ogaye gundi akasente kange ke naleka gundi bantwala nkubanjayo bonna bagenda mu byalo kulya lunaku kuba ffenna twava mu byalo ne tujja mu kibuga okukola ssente kati bakozesa ya advantage ne badda mu byalo ate na buli yawulira nti bankwata bambi essuubi lyamugwamu kati ke bamukutte nsonga ezirimu gavumenti n'ebino na bino tagenda vaayo ne bakozesa ya advantage ne banziba nageza okudda nga ndiko zero. Mu process egyo obaddemu okuvuma abantu bangi bookosezza weerezayo obubaka kwabo bookosezza kyenja okwogera nti bangi benziza empisaamu amaaso nga mulimu n'owekitiibwa maama Fiina naye namuyisaamuko amaaso ku social media naye kyandetera okuyisa mu maama Fiina amaaso naye simanyi nti maama Fiina waddala gwempisaamu kuba waliwo maama Fiina eyaŋŋamba yankubira essimu naŋŋamba nti mutabani muzzukulu oba oli mbuzibwa ennamba yange yeyo nsobola okukuyamba naye nkubira omukazi ne mugamba ndi mubuzi bwe buti neetaaga ssente bwezi ne bwezi naŋŋamba tofaayo gwe kola bw'oti gula amagi omala ogula amagi kati nange ne mulimba mbiguze naŋŋamba kola bw'oti kakati ennamba yo yeeno naŋŋa sindika emitwalo 3 ku nnamba gye njogera naawe tukuligestalinge mu kompyuta nina maama Fiina waawa maama Fiina bulijjo bw'ati bwakola maama Fiina atusuubiza tuwa ssente bana bwe yawa bamala muwa kati nange nensindika emitwalo 3 nga omanyi emitwalo 3 egy'abavubuka nengisindika ku nnamba yoyo omukazi gye nalabako maama Fiina bannange naddamu okuba essimu y'omukazi nga tagikwata nawulira ennaku nga maama Fiina nzibye nekinnuma nga manyi maama Fiina oligenda nze nakola vidiyo nga muvuma nze nga manyi yeyanzibye era maama Fiina nsaba nsonyiwa kyenakola kyali kibi naye nkunyonnyodde ensonga wekyava oyo omukazi bambi namuvuma sigwa wekka munaye abalowooza bwe batyo naye nga bangi babbye sigwa wekka omukazi yanziba inikesi newoba ofunye obuzibu kati nga bwendimu maama Fiina ayinza ositukiramu n'akuyambayo kyakuyambye nakukwatirako bwamala okukwatirako buno budde tasobola kuba yalaba vidiyo nga muvuma tasobola nawabenga si tumanya abantu tumanya bangi bezize envuma naye nga bambi nkikola lwa content naye nga bambi nsaba kusonyiibwa nsaba ekisonyiwa ekyamangu nti neetondera buli omu buli gwe nasobya bambi nakwetondedde nti nakyuse sinze Silver Unity oli agenda okubeera nga mbavuma. So SB4 Media tugusa ensonga Silver Unity kasooke tumuleke tusobola nti kulikayo and gwe nawe n'omuvubuka ali yakozesa obubi internet na TikTok obubi ndowooza kyakuyiga kiki kyoyize mu programu eno tulema okukozesa obubi emitimbagano gino emitimbagano gino jajja nawe okukozesa obulungi osobola okuba obulungi tulabe bangi abakugaggawaliddeko TikTok tulakatulabye nga yafunye Range Rover naye nga yeeti yavuma abadde ngawo ng'akola ku content we abaana bangi abaliko okwo bafunye opportunities ez'enjawulo ana batambudde amawanga abavuza mu motoka TikTok okwo so tugaba gwa muvubuka ali eyo internet eno gikozese bulungi social media eno tugikozese bulungi kwa SB4 Media tugusa ensonga tutekamu akasente tubeebaza nnyo batumalako guno omwaka mubuwagire nze muzzukulu wa Kabajja mbere bulungi mweraba. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office
and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure.